Minisita Nandutu ng'ayita mu bannamateeka be abakulirwa Kalebwa Alaka yali asabye kkooti eno egirenga eyimiriza mu kumuwozesa ensonga zisooke kuyitako mu kkooti etaputa amateeka kubanga waliwo ebitali birambulukufu bulungi. Nandutu y'omu ku baminisita abasota abalennemba n'emisango egyekuusa kubulankanya amabaati g'Ekalamoja. Wabula Omulamuzi Kajuga mu nsalawo ye ategeeza ng'emisango egivunaanibwa minisita bwe giri emirambulukufu obulungi nga n'olwekyo tewali kyetaagisa kutwalibwa mu kkooti etaputa amateeka okusobola okulungamya nga minisita bwe yali asabye. I've carefully considered section 21A. I've also considered submissions of both counsel. I'm of the considered view that in order for me to find that there is a question for constitutional interpretation, I must be satisfied that on the face of it, the contended ambiguity or vagueness complained of exists. I've carefully considered section 21A and I'm of the view that the wording of section 21A under which the charges are brought are clear and understandable. I'm therefore not convinced that on the face of it there is a question for interpretation. Amuwadde amagezi esiraleete kusaba kwe yasooka okukola mu kkooti etaputa amateeka ku nsonga ze zimu eziwulira mu bulambulukufu bwazo. It is in my view only prudent that in order to avoid a multiplicity of cases and clogging of the judicial system, an aggrieved party should choose one of the options. In this case, a petition has already been filed, referring the same question, which is already before the Constitutional Court for consideration, in my view, is unnecessary and amounts to a deliberate attempt to stay this particular trial. Nandutu awakanya eky'okumuvunaana okusangibwa n'ebibbe so nga tewali muntu yenna yali asingisidde omusango gw'okubba amabaati g'Ekalamoja nga n'olwekyo tekikola makulu okumuvunaana ng'oludda olwabi lusinziira ku kino. Bannamateeka bagamba nti etteeka erikwatagana ku bulyake ku nsonga zino lyesigamizibwa ku asingisiddwa omusango nga n'ebintu bye bisobola okuweebwa so si kuteeberezebwa. Munnamateeka Alaka agamba nti engeri gye watali muntu yenna yali asingisiddwa omusango gw'okubba amabaati g'2,000 agoogerwako mu misango gya Nandutu tewali ngeri yonna oludda oluwaabi kwe lusinziira kugamba nti amabaati 2,000 agasangibwa ewa Nandutu ge gamu ku mabbe. Wabula Omulamuzi Kajuga agamba nti omusango mulambulukufu bulungi kubanga wakati wa June ne July 2022 ku sitoowa z'ofiisi ya Ssaabaminisita Nammanve ku ssaakamu ka minisita Mukono wasangibwayo amabaati 2,000 agali gawandiikiddwako Office of the Prime Minister. Gano gali gakutwalibwa Kalamoja. Bannamateeka ba Nandutu bagamba nti bakutwala okuwabulwako omulamuzi ensonga bazinyikize mu kkooti etaputa amateeka era omulamuzi ategeeza nti okujjawo ng'afunye okuyimirizibwa okuva mu kkooti etaputa amateeka bakugenda mu maaso n'okuwulira omusango guno okutandika nga 8 omwezi ogujja. Baminisita abalala bawalennemba n'emisango gye gimu kuliko Meregoleti Kitutu ssaako ne Amos Lugoloobi minisita omubeezi w'okuteekerateekera eggwanga.